abasawo balina ekifaananyi kye bajja batuteekako kati ng'ekya kifaananyi ky'abannanga abo abaatuuse e Bulange ne bateekako enkoofiira ku mitwe egamba ne beetikkira baalaze ekifaananyi kiraga nti abasawo ne b'omutera waawe ekipande nti soma kino tajja kitegeera kati kwegamba ekisinga okutubonyaabonya naffe mu bukulembeze bwaffe ng'abasawo batuuse ku mutendera ogwo tuli awo naffe tetutegeera kwegamba batuvumaganya bangi kuba bagamba omuyamamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna abayinza okutegeera ensonga gye tuli naye ate abo abatategeera be bajja bavumaganya ekyo kye tuteekateeka naye ku lw'omutonzi ne Mukama Katonda buli kimu kigenda kutambula era bugenda kukya lumu ng'Obulange ennono emaze obbubuutikira nga bamaze okututa temulina nteekateeka nti oyo akoze ensobi bweti ne bweti obwavudde obuwangwa mu mbeera bweti ne bweti tukola bwetuti ne bwetuti weebiri kale obuzibu bwe tulina nti buli musawo ayagala ebitiibwa bw'akeera enkya n'asamira lubaale we tawabulwa akugambirawo ndeka munnaayo osanga jjajja nga n'ampa ekirooto owange ne kiba n'abalabako jjajjawo n'akugamba nti kyekino tugamba abasawo bakoze ensobi tewawabulwa ate era bw'ogezaako muwabula ayagala akulage nti ye ate ategeera nnyo kati naawe olina kumulumba na nnyo n'osobola okumukuba nnyo n'asobola okumanya nti ye ekintu kye nakoze kyabalumye nnyo n'asobola okuba ng'akyusaamu kale mwenna abasawo sigamba nti mbavumiridde wabula nja kusaba ekitiibwa eky'embugirizo z'abajjajjaffe tusobole okukikuuma bwe luba lubugo lutwale awatuufu bwe luyina okugenda Ssaabasajja Kabaka bw'akeera enkya n'akowoola ab'enzikiriza obuwangwa n'ennono kuba enteekateeka baatugambye weeziri ezijja okutuuka ekiseera nga n'ab'ennono tusobola okukulembera ekitundutundu eky'essaala eky'emikolo egy'enjawulo wakati mu Bwakabaka bwa Buganda. Kale bwe batukowoolanga tuvangayo n'ekifaananyi kyaffe ekirambika ebyo ebyabajjajjaffe bye twanonooza okuva emabega n'emabega. Naye ate omusawo yenna bwe bakuyitanga nga bakuyise mu kifo eky'obuvunaanyizibwa tovaayo nambugo lwakuba nti oyagala kulaga nti oli muki musawo genda ng'omuntu wa bulijjo oteese biteeso byo kuba mujja kutuuka ekiseera bakutuuke ofuuke memba wa paalamenti ogende n'embugo zo mu paalamenti lwakuba oli musawo oyagala nnyo okulaga nti asokolekete jjajja w'abaana abasawo bano ekyembugo kino bakisussa kugamba embugo zino zituuse ekiseera nga zituuka newe zitalina kutuuka okitegeera esebo kuba bwe bakuyita e Bulange ne bakuyita obugenyi tojja kutuuka eri ate oyambale olowooza onaatuuka okwambala nga nnyinimu okitegeera zina ezino koma oba olinawo olina okukoma nti kino kikoma wano bwe bampita okukyala abasawo mwetekemu ku mbeera yakati bave mu mbeera zedda badde ku 5G batambuleko bamanye badde ku digital nti kituufu embugo zirina we zikoma wakati mu nnono ey'omunda ey'abajjajjaabo naye ebintu bye byabulijjo ebyolina okutambuza tojja keera nkya kukwata motoka nti ogivuga munnaye oli musawo yonna ogitimba embugo lwakuba oyagala olage nti oli musawo ekyo tekirina makulu era ekikyasinza otumenya okwawula enzikiriza obuwangwa n'ennono n'obusawo bali awo bali bati naye obutasoma bulumu okuze bingi nnyo abasawo bye bajja bakola naye kennyini naye banagamba oba kindabise lwakuba nti saasoma oba nasoma awo munnange mbadde nkunnyonnyolera ddala ensonga ezo zonna nti abakyala bakyalina buli obwambi bwabwe buno obuzungu bwe baleeta akambe keesimbye bwe kati naye ng'ate akamba akaganda akaali baddeeko enneno ke kamba akeewetamu akalaga nti munnaayo owaatira bala emmere okitegeera abagenyi obawaatira emmere naye giwaate ng'omukisa gwonna gudda gy'oli kati kyogamba oba akambe keewetamu ne kakusookamu ne kagamba nti omukisa gwonna gulina kukola ki ekikyasinza okuleeta abakyala okubonaabona mu nsi beesimba bwesimbi bonna batambula beesimbe mwesimba alala bwe bati kuba ne bweba owaatira balemmera olaga nti omukisa gwange njagala gutambule nga gwesimbe nga gutunudde eri kati lindako katono buno obwambe bw'oyogerako ogamba buno obwaffe obuzungu naali badde akamba ako omwana akaleeta wano n'okalaba akambe buno bwammwe bwemuwaasa buneeno naye akamba akaali waasa emmere gy'omanyi nti ogi yabalo yabbaawo omwagalwa oyo gw'osuubira okubanga yagenda okukuuma mu bulamu bwo waali badde owaasa akambe kaganda oba akamba ak'ennono kuba obwambe bwonna bwe buto bwe buwaata kalaga nti omukisa gugenda kutambula bwe guti nga gudda gy'oli gwennyinimu tebifuluma naye kati buli omu awaata bw'asonga nti anange neesimbye ndi musimba alaala ngenda bugenzi kati omukisa gwammwe gwonna muguta omusajja n'omulaga nti munneewe esimbe ng'okola ki ate n'abakyala muyige ekibalogesa bannammwe
mukola nsobi wata ku mmere nga bw'olamiriza ku bbaawo toteekamu ddagala lyonna wata nga bw'osaba nti bano omwami wange nkuwatira akamere kano gw'omanyi abakyala abagamba nti mujja wange gundi leero mufiirako ofiirako wabwereere kuba siye yekaaliyo abakazi era nebbuba nze ndabira ddala libamenyera bwereere lwakuba ebbuba lya butonde munne buli omu aba nalyo naye abakyala ekikuleeta okuloga munno oyo gw'oloze oba oyambyeko bbaawo ate afuneyo nga 7 mu maaso oyo bw'olowooza nti omuloze manya nti agenda funayo 7 amanye nti bw'onoologako ono oli ajja kubaawo kuba bw'ologa omu gwana aba ayina ajja gamba awo okumanya omu ajja kuba tamala nina okwongeraku babenga 7 naye waliwo abasajja abakisussa abakazi 10 nabameka bw'oba olina obusobozi tekirina buzibu abakazi kyekibamenya ate munnaye abakazi balina endowooza erowooza nti munnaye bw'onooyenda ku mukyalo oba agenda kutwala amaka gonna agatwale n'alowooza nti bw'ogenda ewoolya ogenda okudda eno ng'oli wa kitundu okyawera naye ate ogenda okudda nga bwe wagenze nga bw'oli osinga nawo oluusi ng'osinze nawo baakulaze ebisingakawo bannaye mweyagalize kuba ne bannammwe abasajja babasomesa bingi kuba bingi nnyo gwe by'otamanyi gw'atudde mu maka ng'omusajja ajja kutuula wansi agambe nti naye mukyala wange okusinga okugoba okudda ewasenga kakufunira essenga agenda omutendeka live ajja akusomese naawe oyige ate bw'aba akomyewo ewaka ki ekiba kimukuloza gw'ologa ononooza oli naye gwe baanonooza obunonooza gw'omuloge kuba bannaye kambabuulira abakyala muloga bannammwe naye teri mukyala yeekwana oba teri mukyala yeekwanira musajja era naye bye bawuza nti omukyala yeekwanira omusajja amala kulaga nti kituufu nkirimu kituufu ndi nange njagala naawe n'olyoka okola ki n'olyoka otunayo kati kwegamba bingi nnyo abakyala be bajja bakola musomo munene nnyo era nja kuleetayo omusomo ogw'abafumbo nja kugubaleetera bo baganye ekikola ekyo omukyala era nze tojja wange n'ogamba nti ozze kuloga mukyala munno kumutta ekyo nkigoberawo tojja wange n'oŋŋamba ndoga musajja taddamu kutabaala kale bw'onoomuloga n'ataddamu kutabaala nawe kennyini tajja kutabaala naye ate bano abaloga babaagala ennyo kweyagaliza kwa buntu sigaana omuntu weeyagaliza n'ojja eddagala weeriri n'osobola okuba ng'oyagalwa oba omuntu okwagalwa kya butonde oyagalwa ennyo naye olina okufuba okulaba nga bwekitandise bwekikomekereza oba oyinza okutandika mu ntandikwa munne mukyalina omukwano ogw'ensimbi mukyalina omukwano ogw'ekimmemmete munne omuloze akwagadde ennyo ate mutuuse mugenze mu sseeri obwavu ate oyagala okukyusa embeera naye nga gwe wateekawo kiri ekyokwagala ennyo ekitegeeza kitegeeza nti bano abaagala abantu baabwe babaagala ennyo tebenda olina okulwana okikuume n'ebikolwa byonna wegamba bw'oba mu bwavu obeere nga bwe wali mu bugagga bw'oba mu bugagga obeere nga bwe wali mu bwavu kuba n'endagaano ezo ze mujja mukolowooza nti omusajja njagala ennyo nga talina gy'atabaala gezaako gw'otabaala endagaano eyo gye wakola edda gy'oli bannaye mwegendereze emyoyo buli abakyala mwenna abagenda ku basawo mwegendereze nga amadiiro agajja gabawa eddagala eryo eritandika okukola ensonga ezo kuba eriyo eddagala by'otuuka n'osobya mu butamanya nga tebaakunnyonnyodde nti munnaayo olitutte oyagala munnaakwagala ennyo tayenda bbali naye nga ggwe ate ogenda kukikola kati ate endagaano ne ziddira ggwe endagaano ziba za myoyo si ono omusawo gwensanzeeyo era kati nagamatte bwe weeyagala ne Ssegawa ne mweyagala n'ogenda ologe Ssegawa nze ayagala ennyo nze Nakamatte tayenda tagenda ku bbali wadde okuteekako wadde okuwunyirizaayo n'okola endagaano eyo Nakamatte gwe baboogerako yoyo ow'omunda y'abaakoze endagaano ow'omwoyo n'omwami oli gw'abaakoze naye eki endagaano n'Essagawa ow'omwoyo be bategeeragana ng'ozze eno era eddagala bateeka mu kibookisi kyabwe ekyo kye bambala kyo kibeeraawo naye ate oli Ssegawa ow'omwoyo bw'anyiiga ng'alabye ggwe Nakamatte ate endagaano ze wakola ezikyusizza mu ggwe awo embeera mwekyukira n'ogamba omusawo yampa eddagala binkyukidde naye nga tewasooka kunoonyereza nkikola naye nze nnyimiridde ntya ako nno kalowoozo k'abakyala era abakyala basuubira okuba nga banaabeera eyo ne bagana naye nejjajja w'abaana ayogedde ekkantu eyo ndowooza yo bw'oba togiyina mu ggwe bw'oba okima eddagala ly'omusawo biveeko olina okusooka ne weetereeza wekuba mu tooki n'omanya nze kye ŋŋenda okwagaliza munnange kyendi
tokyogera bwambeera kyekyo naye bw'oba nawe osobola okuteguka va ku munno muveeko munno muleke bw'atabaala nadda manya nti aba akukuumye ate ekirungi n'ekiriwo aba akuwadde obudde aba tayagala kukuluusanya akuwaamu ku budde naawe ne weddaabulula ofunye kadagala akafunza ofunye kagundi akakola kati n'osobola okuddawo ng'oli agenda okutuukako ng'oli muto ng'oli fresh naye gwe oba oyagala lunaku maama obuno oba kiki kale tusaba Katonda abajjajja nga abampeera omukisa asumulule emirembe okwesimamu n'okweyagala wakati mu bye tusomye Katonda abajjajjange abankumire. Yes, tubane ku Chota TV Uganda Live Productions mwenna abagiraba YouTube, TikTok. Video nyingi nnyo ezo no kabona gwe tuli naye n'abalala bangi ab'enjawulo ku TikTok zaffe, ku YouTube zaffe zonna mubeere nga musubscribinga, mulikinga. Yes, ngate misomo mingi nnyo gye tubeera najjo buli lunaku.